Nobati oyo wancha Nobati wancha bakamugulako emisango gya mirundi ena guno gugaana ne basumulula guno ne gugaana kati Namere ye tumaze okumugyayo ali out Namere awuddeyo aweereddwa bond tumaze okuvaayo Namere now out Namere avuddeyo Nobati wancha Namere bwatu barabisenga ava ku CPS amaze okuweebwa bond full figure ajja kutegeera kirasi ye naye bwe twogerera abantu nga 8 be bakagulawo fayiro eza full figure abakagulawo emisango okuvunaana full figure fayiro bwe tuviiriddeyo nga ziweza 8 era bamuwaanawaana full figure enkyali nnyewo wano Namere bwatu balabise ng'ava keesi zeeyongera namwe abatannaba kuleeta zammwe muzireete full figure agenda kitegeera nino eggwanga lirimu amateeka obuwemu bwe ajagenda bwemulira abeewaabwe Namere ono wali okay? Chimanye mu mutima gwote amateeka gawuliriza sayidi zonna n'omunaku asembayo anayingira mu nsonga zino nga yabiriza poliisi ejja kumuwuliriza basebo ne bannyabo Namere bw'ogenderera ebintu byonna byembaddemu ebyefaanaanyiriza entalo obuzibu wazisirwana ntalo zange
nze mbeera mu logical confrontations ez'abantu ezikwata ku muntu oyo atalina maanyi erwanako atalina owuliriza bano ab'e Masaka ensonga lwaki bakedde wano ssaawa 12 kubanga e Masaka omulwanyi waabwe era yenze bonabona emitima gibeewanyisa bagamba omuntu waffe atuyamba omuntu waffe ayogera ng'abalala basiise ogenda n'osanga e Masaka abantu baali babagobye mu kirombe abantu 300 nga tebalina gye badda naye nga buli mukulembeze asirisi nze navaayo ne ngamba kati abanaku abalya mu kuba amayinja mwagala balala urban poor abobukyapati abakyala basibomaada kakati n'omukyala waba abaddaaniriza nenvaayo ne mugamba neyigiriza nyange nempetitioninga UCC omuntu ono byakola bitulutika banaye njagala nnyo bannayuganda muleme kuzanyisa kintu kye bayita emotional aggression ekintu kye bayita cyber harassment cyber stalking tormenting n'ovuma omuntu n'ovuma abazadde be n'ovuma abaana be n'omusikandalizinga n'omuweebula abantu mu mawanga gakulaakulana mu USA mu Europe wa yonna ekintu kya cyber harassment tebakitwala ng'eky'omuzannya era ndi musanyufu nnyo nti poliisi etusuubiza nti nayo ku mulundi guno kututu egenda kusitukiramu mwalabye ne UCC nayo yavuddeyo neteekawo embeera eraga nti nayo esimbudde okulaba nti eteekawo amateeka amakakali n'okugakwasisa ku bintu bino ebikwatagana n'okuyigiriza abantu mikutu mu mativi mu marediyo bannayuganda mulekerawo okumiina eggwanga mukyala fulufigo whatever bw'ovaayo n'abalala abakolanga ye n'ovuma abantu buli lunaku n'ogamba nti tebasobola kukwatako olina okujjukira nti eriggwanga oli mu kulyonoona naye naawe mw'oyagala obwenkanya toyonoona ggwanga ate n'olisuubiramu obwenkanya eggwanga bwe munaalifuula ery'ekiguli eggwanga bwe munaalifuula ery'okunyigiriza n'osekeeterera abantu bw'onaakwata omukazi omunaku akubanjeza akatono n'omusiba n'omuggyako sente ate nga naawe sisitemu yamu gy'oyagalamu obwenkanya manya nti naawe oba oyonoona ate oluzzi oyagala okusena amazzi n'olwekyo bannayuganda mwenna mugende mateeka nze justin ebintu bano bikwatira ku mateeka era nabagamba omukyalo we byagezako okunteekamu nze sibiriimu ne famire yange tebiriimu omwami wange tabiriimu mwe mujja kutunuulira muteeka amaaso ku Nameere ng'oba oli awo omuntu eyamukuba ye yali mugezi n'akwata ka AI n'akabikka video amaaso mugateeke ku Nameere ng'oli eyamukuba ali eyo ataayayo olusi nga gye nammonge naye nga bino byonna yes muso omuntu abantu abagezi bali mu kibuga Kampala soba kuba diversion ndaga bakamba ateeka amaaso kwoli zeeno munoonye nyongera omusingako naye nga the end of the day poliisi zimuzirina ebizibu ebinene kubanga mu ebyokukola ebisinga bino mwenna ffenna buli muntu olina kusalawo okubeera muhamu n'abantu abalala era ekimu ku bigiyungudde kubanga nze lawyer wange yamuprofilinze yaprofilinze omukazi nga ye muntu alina omusango ku poliisi gwaloopa omuntu buli wiiki oŋŋamba otya nti gwe buli wiiki abantu bakusobyanga gwe oli mulungi eno wiiki n'oloopa bodegaard wa Kakali Musasi eri wiiki n'oloopa Gundi eno wiiki n'oloopa Zubeda eri wiiki n'oloopa Wakato eno wiiki n'oloopa TikTok omunaku asula mu kazibu ka lumwe and you call yourself a presidential something assistant whatever it is n'olwekyo basebo ne banyabo nze sirwana ntalo tizange era ekintu ekyali kyefaananyiriza olutalo olwange era nali mwanirira linnya lyange eyo sijja kugendayo nnyo omuntu yateekawo ekintu nemubuuza obujulizi obulina nti mutwala mu kooti bumubula era namusonyiwa lwakuba kyalimu okuba nti omusajja yamufera naye nali nja kumumalirayo ddala biliyoni zange azinsasula naye nensonyiwa nga mukyala munne nti omusajja yakola kino ofera loza lwe lutalo lwoyinza okwefaananyiriza olwange ate nalwo baali bampaayidde naye bino bye muwulira nti Nameere yasitukiddemu town clerk Nameere yagambye abannema nti temukola si kituufu nze abantu okuntwala ku poliisi nti kubanga nina kyenyimiriddemu eddoboozi ly'abantu ndi ku mazima si kipya ne Masaka eyo batawuni clerk bawanisima abameeya bayagalaku okuntwala ku poliisi ne mu kooti naye ne babuulira amazima nti Nameere byayimiriddeko bye bituufu n'olwekyo analogical confrontations omuntu oyo atalina ddoboozi Mukama akola abantu ab'enjawulo nange bwatyo bwe yankola nampa obuvumu bwe buyimirirawo kwebyo ebinyigiriza abalala
naye nga ffenna bannayuganda ffenna n'abali wano bonna ne kuluviganga mwali nange n'abalala ffenna weyabironano omuntu okubeerawo n'agamba bantu temulina kyemusobola kungola teri gyemusobola kungola ojja kundaba nasibi ono ojja kusiba ne gundi n'oyo nja musiba ebyo byonna bibaako mulekerawo okunona amanya g'abantu mulekerawo okukola famire z'abantu nze sibuubira bikolwa bya violence kubanga siri violence njagala nnyo amateeka okusinga abamu abeefuula abagamu naye ekikulu kya kati kudda mu kooti of course nsize nempa statement yange bagamba nti okusingira ddala babadde bano ki kyemmanyi ku nsonga eyo gye babeera banteekamu era nembabuulina ebya which is my constitutional right okusigala nga biri wakati wange n'ababibuuziza nibandeka ne bagamba nti tunaba tuzeemu okwetaaga tunaba tukutegeeza tewali mutawaana ate nze nabagamba anytime any authority needs oba police oba court oba tribunal myamero abayinzi ekirala obadde oli mundu eyo wasiibyeko mu ndeeyi poliisi yayise abantu abalina emisango kufiga balete emisango balinga bameka bona byoko bamugudeko emisango bangi nebisimanyi bebimanyi nebisimanyi ebibayitiriza ate negisinga tebagigudde kati kisangiddwayo naye babagambye ne bwoba oyina emipya kati nganze yamugulako edda bagambye nti ne bwoba oyina omusango era gwe akoze munakuulira negugula bampadde kyansi nange nekubanga byabadde ankola byonna mu birala ansiibako akola ki ate ekirala abantu abajja n'ogamba nti nameere yakukoze ki mumanye nti bw'osibako omuntu ekintu n'agenda mu kooti n'afuwamu asobola okukusuubinga oba okukuba mu mbuga z'amateeka for malicious prosecution era nakyalo oyo wakati kukuba nti agezako kakasa nti akirimu singa kamutanda nekizuka kasa akirimu bujulizi ati bino bya bujulizi manyi waliwo abantu abamanyi okuwemula nga bo bakumanyi nnyo bakulinamu naye ate eno mateeka mu poliisi mu kooti yo bujulizi bwebikola obutamalaako nnyo nakuwemula na likes naki eno y'obujulizi omanyi tolina bujulizi nakusingirayo asobola okuba mu mbuga z'amateeka nakusuulirako malicious prosecution so nze sirina buzibu bonna okujjako okugamba bannayuganda kimulekeraawo okukiriza abantu kama bwakuwa opportunity n'obeerako bifo by'osaavice nze mbadde senior presidential advisor mba senior kulevo ya fulfiga ye gyaliko kati oli yenzizi ekifo kyembaddeko awaso senior kyobulanga nalina n'emmotoka ya gavumenti esitoksi abasirikale newaka kati byebali but sinyigirizangako omuntu using my position instead nwanirira abanyigirizibwa si bwe kiri ab'emasaka tobeerako tezisimanya wano babbi battaka simanya wano biki simanya ate nameera akoze bwati omukazi omunaku lwengenze nti oba ndokko omuntu aba ayigiriza nze so bannayuganda kyemukola ggwanga ojja kwonoona eggwanga nga naawe eryoyagalamu omukisa nga naawe eryoyagalamu obwenkanya nga naawe eryozaddemu onaleba akasembayo onefulfiga oliwo kyansi kimusobola okuteesezawo obweri bwa kooti ojja kibuuza nekibuuza balooya be oba abaana kati balooya bo be bali sirina kyemmanyi ngire looya katiya anku abe asimulula bakaddako bali temumwogeza kubanga alina okudda emasaka adde mu balooya ekigambo ekituufu muganda agamba nti enkima gyekoma okwewanika ekoma n'okukola kino okuna buli lwoba nga okola ekintu mu mutima omulungi nomukama katonda abeera ize tugaane fulufiga bina byakola atukozesa ttima okukwata Robert n'omusiba ebittima okuvuma nameere n'okwagala okumusiba eri byonna linedaki nebagamba fitina tena tukasika kutusenge malaekolasi tumaze tuzze wano nga babadde awera netusibya okwogera bwogezi nammere looya tendeka temunaye tasobola kusinga oli
abo tubali baddeewo embeera endala yonna tegeze mu mateeka naye ndowooza wabadde tunabakutukawo ate abalala byawe mubyenyiza ate betulowooza nti bakyamukuba poliisi betavaayo kumukwata fulufiga mu bantu okukwata fulufiga kiyamba fulufiga kubanga eriyo abagenda okukozesa obujja okutuusaako fulufiga obuzibu basobole okuwayiriza nameere naye betwogerera wetuvudde bano abantu abakaleta emisango baweza 8 alina ne gwe yafeera millions 2 ankubidde essimu nemubuuza nti oliruddawa nangamba tali mpereeza ogamba linnya koda tunaaba amaaso era abireeserawo ebiri abantu bangi nnyo beyafeera beyakolako emikolo ate esobola kugendayo mu kigambo finale onale bunnameere nemupyaddako Kampala City Masaka Mpozi ne Kampala mwagimpadde Kampala City bannange Kampala City ekisaanyi kiddako basaba ne banyankuliddemu n'enjogera egamba nansonyi wa Capital sipiddemu n'enjogera egamba nti abantu abo bonna beegasse simanya mbu bagende simanye balooke omuntu omu okumanya w'amaanyi awo tewali maanyi gambo kubanga naye bwe yalumbanga abantu abangi yakimanyanga nti alumbye bangi bwe yalinga alumba abantu abangi yamanya nti abalumbye omutumu ki omu ate alumba baki bangi kati awo tewaliwo sayansi yenna bwobwawo oli wamufera oli wamukuba oli wamukubira maama we taata we baawa omusajja abadde walonga musajja mukulu akaaba amaziga bamuvumira abazadde n'okufa baafa babayise mu kimu kati we bwakugulako cyber harassment ebyo bizibu togamba nti beegasse bye bangi bakugire kubanga naye wabajje otegeera bulungi era ng'obakakasanga bwotayinza kukwatibwako olwaleero onalebo